bifaayi by'okozesa obimanyi? Kale nno bwe bituuka ku by'obulamu tewali kusaaga wadde okugezesa. Wano mu Zibula atudde tubiwa amakulu ye Tambula n'okumanya nga tukusunsulira ebikwata ku bulamu obuteerekerayo. Buli lunaku olwa Monday, olwokubiri, olwokusatu kono olwokutaano essaawa bwe ziwera ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 program Tambula n'okumanya ebeekutuuseeko ku Salt FM. Nkubuuzaako yonna gy'oli mukwano gweffe atuwuliriza ku 107.0 mu kibuga Kampala mu lusinziro okubanga tukuweereza Songo w'Ejjinja olufuna ku 98.2 102.6 Salt FM Embale 97.5 Salt FM Mubende 9.3 Salt FM Fort Portal ne 95.0 Salt FM Embarara. Muli mutya mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga nga Salt Media app yakufuukira kyakulya, yakufuukira part of your life nga tosobola kubaawo nga app yo teriiko. Ekyo nno kyokola kirungi nnyo kuba gwate oteekamu bingi, oteekamu akadde, oteekamu data, bali mawanga gaba wifi n'omuntu okufissa akadde nga nti kambeere ku Salt yange kimala bumazi okubeera nga Mukama akuwa omukisa olw'ekyo. Tambula n'okumanya ye program egguse nze Radio General aka Black Lives Matter mbeera ne Susan Makula Bujjingo wamma gwe okutambula naawe n'onyumirwa. Olunaku olwaleero bingi kamala okuwa Susan omwaganya akumbuulizeeko ate tusimbula ebyaleero. Wasuza otya aka? Ndi bulungi. Natuuliza nawe tukubuuzaako ti wasuza otya? Byonna bwe bigenda tubyebalize Mukama. Ate era wabaawo ebintu ebibi ebijja mu bulamu bwaffe. Tufube nnyo kubanga tetwonoona nga Yobu yanoona wadde mu birowoozo. Togamba Mukama lwaki nze, lwaki kino kikoze nze. Obulumi tebukuleetera kwonoona, naye buli kintu kibawo olw'obulungi olwabo abaagala Mukama oba Mukama baayagala. Bwe mulugunyamu akatono bwe kati ne mu kibi lwakuba essaawa eyo batonna kiraba, naye oyinza okwesanga ate mu maaso n'okiraba. Waliwo abakazi abakulaakulanye nga babbaabwe bamaze kufa. Waliwo abasajja abakulaakulanye nga abakazi baamala kufa. What do you mean? Cynthia amusse. Naye nga ebimu ku bugagga Cynthia amusse nja kugereza. Waliwo abantu abamu nga abasajja kangereza abedda. Ettaka lyabanga kiri prestigious okuba n'ettaka eddene. Na buli kati. Nga eka abane eka waakiri 10. Eka 10 ekyo nga kimunyumira okulaba nga baneebazala n'abawaaka akayumba ninga tekuli kiriko. Omusajja bw'avaawo bw'ati omukazi na realizing nti alina otandika otunda oweerera abaana, n'atunda n'azimba, n'atunda n'akola businesses. Ogenda olaba nga omusajja taba kuvaawo ate teyandi-kifunye. Nannyini ttaka lyali limuluma tayinza ddikwatako. Yali tasobola ddikwatako. Waliwo ebintu ebimu nga bijja n'ogamba bane olugendo nabadde ngenda soka kati bakitaminatinze. Waliwo omukyala awo Canaan Asha, omwana we yabadde aluddewo ogenda ku ssomero olwa school fees, mwana wa primary. Nalwo n'agamba jagenda mu wiiki ey'okubiri, wiiki esooka essomero liwe lyajjiira Kawempe, Kawempe Elia Chibedi, yes. Omwana we yali alina ogenda wiiki esooka naye ssente ne zimubula. Naye nga kimuluma nnyo okubanga omwana we tagenze. Kyokka mu wiiki mwe yali alina okutandikira essomero ne likwata tetumanyi oba naye yandigiiriddemu. Naye olw'obulungi bwa Mukama ebintu ebimu asobola obbikola nga gw'okiraba mu bubi naye akutaasizza. Waliwo abantu be bamma visa nga tomanyi gwe bwe wandigenza ate gwe wandifunye ekizibu. So byonna bisobola okubawo kyonna ky'oyitamu. Yes, toyinza kugamba nange nebaza Mukama omwana wange afudde, nebaza Mukama mukazi wange afudde. Kaaba moninga kiryokke naye tosula ku malaalo. Okay. Ye Susan Makula Bujjingo mu kutambula n'okumanya mwe tuli. Bannaffe aba Institute be batuteekamu ensimbi okakasa ntutambula bulungi nnyo. Malaika Institute abavayo ne bakugamba nti ebiseera bye by'omu maaso osobola bulungi nnyo okubitangaaza gw'omuntu omukulu songa n'omwana gwe ng'oli muzadde nga nti omwana wange nsaagala affe gasoma walukaga yatugaana okufa gasoma. Soma ekintu ekinaakuyamba, soma ekintu ekinaazimba obulamu bwo, olye ensimbi mpaka Mukama lwali kuyita. Malaika Institute
gwe mulamwa ogwabaleeta tabakoma kukya kusomesa busomesa wabula bakuwa n'ebbaluwa ezikakasensi nti omulimu gw'okola weewaawo wagusoma bajja kuwa certificate bajja kuwa diploma mu fashion and design cosmetology hotel management and catering byonna bajja kuwa bikusomesa obikuguke ate bakuwe n'ebbaluwa ezikakasa ekyo basiŋŋaani baluddawa Makerere wano ku Ham Towers mwaliro gwakuna songa n'ekamwokya ku Old Kira Road weebali okulira n'akatale k'ekamwokya bakuyita nti jangu wewandiise katikati okumanya ebisingawo kuba ku ssimu y'aba malayika eri 0758 132 232 0758 132 232 oba 0776 132 232 0776 132 232 Malaika Institute, we teach people how to work. Oli ku Salt FM tambula n'okumanya ye program. Susan, yeah, waliwo ekintu ekifuukidde ddala kati omuze era endowooza simanyi oba mbi oba nnungi. Waliwo ebiseera bijja n'ebiseera byabyo. Twabako n'ebiseera bya betting ng'omuntu alowooza nti okufuna ssente alina ku bettinga. Twabako n'ebiseera ebya jada ebyokutakula obululu ng'omuntu aza bw'anaatakula obululu agenda kufuna ssente. Ku mulembe guno tulina okugenda ebweru. Abavubuka, abakazi abakulu, abasajja ndabye nabeerako ku kyalo ky'Endejjaawo. Abakyala bonna abaali abafumbo mu mwaka gwa 2010-2015 bonna bagenda Abu Dhabi. Bagenda kunoonya nsimbi. Kituufu. Lwaki kiyingidde mu bwongo bw'abantu nti mu Uganda tosobola kukoleramu ssente olina genda bweru wa ggwanga okugaggawala? Bannannyini bitongole waliwo be tuyita bakitunzi. Ebitongole byonna ebisinga ebinene biba ne department mu byo ebyo bayita ebya marketing. Era mu marketing department mubamu kye bayita advertisement okulanga. Kati bwenvayo n'enkugamba nti bw'ojja n'okolera ku Salt Media omusala ofuna wakati wa ssente bweziti bwe bati ne bwe bati, naye bw'omuntu usually bw'aba alanga tali kubuulira birala, takubulira makubu, akubulira benefits akubulira miganyulo gyokka bw'aba alanga. Kati oyo bw'amala okulanga abakozeeyo abakoze ku Salt ate nabo ne bajja ne boogera ne bawa obujulizi. Kati abawa obujulizi n'abalanga basendasenda abantu okulaga nti wano walungi okusinga wooli. Kiri okay. Kati ne tudda ate mu Uganda nti omuntu kizibu nnyo omuntu okwagala waava. Nedda nga tuli baana batonge ewaka emirimu gy'ewaka gikulema ku bugenyi n'ogikola. Yes. Kizibu nnyo okwapreciatinga. Ate abaddugavu tetumanyi nnyo kukozesa kye tulina okufuna kye twagala. Tumanyi tukozesa kufuna kye twagala. Kati oli bw'aba alina ekintu kyalina kizibu kitunulira ng'ekinaamugasa. Kubanga abantu bano bonna abagamba bagenda nnoonya mirimu bweru takeeranga akabonookeera n'oyingira ekibuga n'oweetaagayo transport 35,000 n'otambula office ku office ng'onoonya omulimu. Ekyebweru kyanjawulo. Kiba kitya? Ekyebweru kirimu okubanga process yaayo okusinziira ku bitongole ebya Uganda ebisinga waliwo ssente z'owaayokko. Osooka kuteekayo ssente eza medical ezaki waliwo ezo ssente ebitongole ebimu biyinza okugamba nti bw'oba oyagala mulimu oba gwa sikaali oba gwaki ogusingako teekamukko akakadde teekamukko kino ogula mugule ne weesanga ng'olina okussaamu olyoka ogenda okole. Ebyo tebabyogera mu kulanga? Tebatera byogera kubanga kankugereze omuntu wagamba nja kukolera ku visa. Visa application ya layisi nyumiza. Bw'oba ogenda okusaba visa teri sinnalabayo visa ng'olina okusasula obukadde 2 ogifuna. Izo sanga $1,900 mu ze mitwalo nga 3 mu oli mitwalo 4 kisinzira ensi gy'ogendamu. Ate abagenda okukola kati ku bantu abakola ebweru zino ensi bakola bwe bati. Ebitongole mu Uganda birina okwewandiisa
bwe kyewandiisa license eva mu ministry ya gender kubanga yekwasaganya n'ebyemirimu era gender ne labor ensonga z'abakozi kati bwe beewandiisa bafuna license okubanga agency ekigambo agency aba agent aba muntu akolera kayungirizi nti salt esobola okuba ne agency embaale eba si salt oli yakugatta tuteekayo omuntu katugeze waliwo kangeze restaurant eri mu Mbale negamba munzikirize neyewandiisa nga teyewandiisa amanya ga salt company ne bagiyita aka media consultancy aka bweba aka media consultancy ejja neesaba salt ebakolera emirimu gyayo Embale nti baba waliwo abagala okulanga nga bali Mbale naye nga baagala kulanga ne salt bagenda kwekyo ekitongole naye nga si kya salt nabo bali ku mulimu kati salt n'ekitongole kye bayita aka media consultants bakola endagaano nti buli business gye tukuleetera ku salt tufunako kimu kya 10 oba 20% kati kitegeeza buli atwala salt kati efunye ekitongole ekiginoonyeza ebiranga Embale kulaba so omuntu ojja sanga nga ba recruiting abakozi ekitongole kya aka nekifuna abakozi then abakozi abo ne batandika okutambula mu Mbale nga banoonya ebirango bya salt boogerera salt si salt kati ekitongole ekyo kisobola okuba nga tekikomyeko kitunoonyeza abakozi nti bw'oba oyagala okukola ku salt ekitongole ne tukiwa obuvunaanyizibwa nti omuntu gwe twagala ku salt alina okuba n'ebisaanyizo bino na bino na bino kati ebisaanyizo ebyo tubiwa kitongole so omuntu yenna anoonya omulimu mu Mbale bw'akituukirira bamuyisa mu process okubanga batuwa ekika ky'omuntu kye twagala omuntu gwe twabatuma so bagenda omutuleetera ku salt aba yasunsuddwa nga ye exactly so kati salt eba yeekendezaako burden ey'okutambula ng'enoonya abakozi kyovula ababiyita agencies agencies ye company naye babayita bakayungirizi oba abayambako babanga babulooka yenyini so bwe tudda mu Uganda company bwenjiwandiisa nga bagiyita Makula recruitment agency ng'etwala abantu ebweru bwe ngenda mu registration eya bureau registrations bureau service bureau bwe mala okuwandiisa ekitongole erinnya lyange ne bampa company nga company already registered kati company eyo egenda kukola mulimu ki mu Uganda kyebuuzibwa so company bw'eba egenda kukola mirimu gya labor okufunira abantu emirimu erina okugenda efune license mu ministry ya gender okubanga okukwataganya n'ebyabakozi okkirizibwa kikola mu Uganda nga bwe tunaalaba nti company nsobola giwandiisa bw'eba egenda kuyigiriza abantu vuga mmotoka nina okugenda mu ministry ya works okufuna license ekkiriza nti eyo company egenda yigiriza abantu kuvuga amamotoka sejja kukwatagana nabo kati n'abatwala abantu ebweru bwe bali bafuna license okuva mu ministry ya gender ne labor kati bwe malo ogifuna singa wabawo ekizibu kyonna ekitongole kya gavumenti ekya gender kirina obuyinza oburenewinga license oba obutagirenewinga oba ne bataminatinga wakati awo oba ne bagisuspendinga obuyinza babwesigaliza ku company ogikujjako nga bw'olaba UCC yesigaliza obuyinza bw'okujjako license okukola radio mu Uganda ne TV wadde baali bakukkiriza singa bakizuula mu mwezi gumu ate ebisaanyizo biganye okubanga obituukiriza bakuggala basobola ogisuspendinga ne bagamba tisooka eyimiriremu oba ne bagamba tugijjiddewo ddala notaddamu cooperatinga kati ministry ya gender gwe mulimu gwawe ku bantu abakola kati bano abagenda ebweru ekitongole ekyewandiisizza mu Uganda kyo kye kikola kirina ofuna omuntu akiyunga ku bitongole by'ensi ebweru nabo bagenda ne basaba omulimu ebweru mutukkirize tubanoonyeza abantu ffe tugenda banoonyezanga abakozi
bano nabo basaberi kati kampuni eziri ebweru nazo ne zibawandiika nti mu Uganda tulinayo ekitongole na kino ekituleetera abakozi. Ebisaanyizo by'abakozi tebiva mweno kampuni biva bweru. Kati owebweru yabawanga nti buli mwaka naga guno mwaka twagalayo abakozi bwe bati ne bwe bati. Kati ate n'ekitongole ky'ebweru nakyo kyandibanga kiringa kino. Ekyawano nti n'ekyebweru ekyakwata deal nakyo kinoonyeza bitongole, so ebitongole bikigamba twagala abakozi bwe bati ne bwe bati. Kankugereze Makula nsobola okugulawo kampuni mu Uganda nga egaba emirimu gy'aba house girl abalongoosa naye kati nze ndi kayungirizi, so bwe nnanga ku radio mmwe mujja ne musaba emirimu. Bwe musaba emirimu gyammwe giba wanino okulinda niidi ya house girl nkuwa omulimu. Walina okubaawo omulala yeetaaga house girl. Kati bwe nfuna abangamba twetaaga ba house girl then nga nzija nga ngamba okabampa amannya gaabwe be bano. So ngamba yitamu nga gamba kati gwe ogenda mu maka gano, gwe nkusindise mu maka gano, gwe nkusindise mu maka gano. Kuyungirira kwennyini. Kuyungirira kati ebitongole bino bwe bikola. Tewabaawo sure deal nti bw'ogenda mu kitongole kyawo ne Uganda omulimu ogufunye. Kati bw'otuuka eri bo babagamba twagala nnamba bweti. Bwe batuuka ebweru kati kampani ebatutte ebakwasa ekitongole ekirala. Wanki? Abasinga babakwasa ekitongole ekibavunaanyizibwako ebweru. Nti kati ekitongole ky'ebweru endagaano nayo gyeri ekoleddwa. Naye endagaano esooka ekkolebwa eri wakati wa bitongole nga gwe tonnabiyingiramu. Nkulaba. Era ebitongole tebakulimbanga nti tebikufunamu ssente. Buli mukozi gwe batwala ekitongole gye batutte kisasula bano. Ate nga nawono bateekamu akasente. Kati kyovula waliwo kye bayita modern slave trade. Obuddu obwozeemu kati bwe buliwo. Ekitongole bakisasula ne kikutwala. Yes. Ne bakola endagaano nakyo nti omukozi gw'otuleetera ow'omu nnyumba tujja muwanga ssente bweziti ne bweziti. Naye tubadde tulina mu obukadde 5 percentage yo eri 20% esigalawo zezizo. Eyandibadde nga revenue ya wano nti bw'ofuna omusala batemako 2. Kati ekitongole ekikutwala tebakuyamba bakufunako. Nembuuzaamu katono Makula. Ani agereka ssente z'abantu abo? Ekitongole ekiri ne kino. Lwaki ntono nnyo okukolera omuzungu ku mitwalo 9? Ekibuzo kiri nti bali bareleasinga 9. Zifiira wa? Waliwo okubanga wakumulimu gwe olinamu ebitongole 2 ebikuvunaanyizibwako. Waliyo wabweru alya ku musaala gwo? Waliwo n'owawa naakulyako. Wangi? Then okutuuka eri ate gy'olina okukolera. Kati gy'okolera basasula ekitongole ne kikusasula. Kati ekitongole kisigazaako ezaakyo ate ne bano agency eyakutwala yo baagisasula baakutunda. Ekituufu baba bakutunda. Teri kampuni etwala muntu bweru nga tefunye ssente. Mukutikka ku it is trade. Baba maze okutunda bafunye edde ezaabwe nti bw'otuleetera house girl ofuna emitwa katugeze nti buli muntu gw'otuwa oyinako akakadde kako. So trade yaabwe gye bakoma otwala abangi income. Goloza bafunirawa? Gavumenti ebikkiriza ebyo. Ebikkiriza ye labor market. Anti siku nagambye it's modern slave trade. Na eri modern njozeemu. So nebweru yonna si mu Uganda mu kensi zonna bwe biri. Abantu babafunira emirimu. Omuntu agamba nti nkufunidde omulimu. Nga si mwannyoko si muganda wa wakati waliwo ko ekiriwo. Omulimu gwenfuna nga ngenda guli mu kusalawo okwange. Guli mu kusalawo okwo. Bo balanga mirimu gwe n'ogenda n'obagamba nti nsobola ogwa usigalo, nsobola ogwa sikaali, nsobola kino. Kati ne bakugamba beetaaga kino na kino. Okwalifyinga myaka ekisooka abasinga. Nti gino emyaka tetwagala mukozi nga myaka bwe giti. Bayinza okuba nga tebaagala balenzi nga baagala bawala. So ebintu ebimu ebisaanyizo ebitongole ebikutwala bye biba bimanyi bisaanyizo ki. What is the logic behind the 21 and 30 years? Kuba gye basinga okwagala. Egyo emyaka ne Bayibuli egyogerako. Amaanyi kyekitiibwa kyo. Amaanyi go ye glorio. Nti aga amaanyi goyina mu egyo emyaka. G'okozesa ofuna buli kimu kye weetaaga.
teri muntu asukkawo ng'asobola okwetikka ng'omugongo gwe kati mama wange bw'akola bwawusigala asiimuulewa just eddakiika emu gy'akutamya aba abwaddewo so kati bano abakyalina amaanyi be basobola okukola omuntu omulala ye akizuula nti amaanyi go gajja mugasa n'akuwaayo akasente amaanyi go g'ayagala. Abaana abatambudde okugenda ebweru w'eggwanga wali ofunye chance yogerako n'omukubo? Mbamanyi bangi. Lwaki okukaaba kungi okusinga okuseka? Kisinzira expectations. Batya by'osuubirayo. Ebitongole bino simanyi oba bibuulira, sijja kweteekayo, simanyi oba bibuulira abaana bye balina okusuubira nga bagenzeeyo. Kubanga bwe bagamba nti ogenda kukola bwa house girl, ekisooka gwe agenze okusaba omulimu, tofunye opportunity ekunnyonnyola mirimu ki gy'ogenda kukola. Kw'otutte bwa house girl, ekyo kivuddeawo. Nnyumba ki gy'ogenda okukolamu? Erimu abantu bameka? Wano ky'osobola okufuna. Nafunako omuwala okukola ewa mami wange. Ne mugamba naye nga tonnakiza tusooka ogenda olabeyo. Mulimu abaana abato 2. Naye siggwa abavunaanyizibwako bategeka ogenda ku ssomero. Era siggwa abatwala. Mulimu omukadde, mulimu noono, tulinamu omulwadde bw'ati yeetaaga keyayo. Ennyumba yeeno obunene bwayo. Emirimu gyo gye gino oyagala ssente mmeka? Okusinziira ku mirimu. N'omuwa omukisa yeeteebe? Yeeteebe. Bwe namutwalayo n'aŋŋamba njagala emitwalo 10. Ne mugamba oli sure. Mitwalo 10. Waliwo oyo omulwadde gwagenda omuvunaanyizibwako. Gwayoza engoye ze. Omekinga sure alidde. Omukadde essaawa ze ez'okulya eba ssaawa emu ey'okumakya. Eddagala lye. Kitegeeza olina okumekinga sure ekyenkya kiyidde. Olina okwoza engoye ze. Ngendo kimubaliramu. Ngagamba because yali desperate. Nangamba nze zimmala kubanga anoonya mulimu. Naye tabaze mirimu. Ne mulala tezigenda kumala. Ngenda kuwa 2. Kubanga nze njimanyi bwe giba ginnemye gikola. Tosobola kugikolera mitwalo 10. Tosobola gikolera mitwalo 10. Kati nga nze njagala kujjawo kiri nti teyeemulugunyizaawo. Kubanga gwe mirimu oba ogimanyi. Bw'akola agenda olaba nga kyekyo emirimu gyegyo ne ssente zeezo. Kati obwabusigalo bw'e Uganda bwangu osobola okufuluma. Otambula. Bw'otuuka nga ssente omugamba bannange emirimu mingi, ssente ze wampa nti nisaba kunnyongeza. Bw'aba tasobola ennyumba eyo osobola ogifuluma. Kati abeemulugunya ebweru basayininga contract. Bw'osayininga contract mu mateeka eri binding mu Uganda n'ebweru gy'olaga nti olina kukolera myaka 3 era terms zibaawo nti ogenda kukolera myaka 3 ogenda kuba house girl, tebabukubulidde maka gaani. Tebababuulira yo lyagamba bwa house girl ombusobola. Kati because osayinize endagaano otadde omukono ku ndagaano nti ngenda kukolera emyaka 3 ate mu ndagaano mulimu ssente ziri standard tezikyuka. Tebagambye nti no tujja kwongezanga buli luvannyuma lwa mwaka wadde ya myaka 3 tujja tula tuddemu tuteese ku musaala gwo. Tekiriimu. Kitegeeza bw'oba otadde omukono ku ndagaano nga mitwalo giri 7 gyegyo paka emyaka 3 nga giweddeko. Amafuta ne bwe galinnya. Kati omwana bw'ava wano n'agenda ebweru bw'asanga ennyumba ng'erimu abantu, tujjukire Abawarabu bwe mukoleramu. Abawarabu Abayindi balina enkola y'emu. Tobanga ali mu America. Abazungu baawukana, Europe baawukana. Zino ensi za Asia ne Middle East ez'Abawarabu ne zino ez'abano ba Asia ba China ebyo biki ze family nga omulenzi awasiza munju ya kitaawe nga tekirinamu buzibu. Omuwala asobola okufumbirwa ne babeera mu nju emu ne family. Awo tuli mbayindi tekibalina kye bagira. Abawarabu bazaala. Mu kuzaala omuwarabu omusajja asobola okubanga kalina yeemu gy'ogenda obeera mu house girl. Mulimu abakazi 4 bonna balina abaana. Baana b'abaana be. Kati gwe house girl waabwe. Ekyo tebakikugambirawo? Tebagenda kigambira enansana. Gw'osayininze endagaano yakubeera house girl. Kati bo bayinza okugamba ennyumba twagalamu ba house girl 3. Naye ba house girl 3 kalina erimu ebisenge 12.
olina okusimuula ebisenge 12 buli lunaku ku makya n'olweggulo osiimuula ogwo mugongo ofumba engoye nabamu bakozesa machines naye tomanyi wa gy'olaga kye bakozesa kati obungi bw'abantu gy'emirimu gyo osobola okukeera ng'olina okuba capati z'abantu 5 wangi n'obeera mu bbugumu n'okuba capati bantu 5 ozibalidde breakfast ku ssaawa 4 ate ku 7 balya ekyemisana tebagamba abawalabu balya kati ennyumba gy'oyingiddemu kati kambabulya ku kintu kye bayita omuwarabu omuwarabu ye muntu ekisookera ddala atawa mukazi kitiibwa ng'enzikiriza bweri babawa ekitiibwa naye si be bantu be bagulumiza mu Amerika omukazi ayina sse buli kimu mu bawarabu si bwe kiri omukazi yabeera emabega w'omusajja kati ogenze mu nsi gy'ogenzemu omukazi tebamuwa value ekisooka naw ekyokubiri ogasseeko obuddugavu basosoze mu kkala kati otutta obukazi bwo otutta obuddugavu mu kifo ky'omuntu nga musosoze abamu gye bali abalungi abatasosola obujuzi gye buli nga babakozesa bulungi kati waliwo okulabanga embwa eyo gyeri waliwo okulabanga enkima kati bakulabanga omuddu because bakutaddemu sente nnyingi z'otamanyi bakuguze kola mirimu omuwendo baguguze gw'otamanyi ekitongole kyo bakiwa sente mmeka okutwala ayushuwa buli mwezi tebateekayo sente kati gw'otunuulidde musaala gw'ofuna emirimu tewagitunuulidde ab'ebitongole mutusonyiwe naye ge mazima abaana bannayuganda ab'emulugunya be bagenda nga basuubira nnyumba ng'eya kitawe ne nnyina mwavudde okusiimuula eza Uganda kizibu osanga ennyumba n'abagagga abali muno ng'aweza ebisenga 24 era ne waba ina usigala baba na 2 ne baba ne bashamba boyi nyumba togirongoosa buli ssaawa kati ogudde mu bantu bali so tomanyi gy'olaze kati bw'otuukayo nga emirimu gye wali osuubira si gyegyo abamu mujja kulimba bantulugunya abakola ki just emirimu gy'emingi togisobola naye endagaano yo ya myaka 3 toyina bw'ovaayo nga tulaba bu videos ku social media oyagala bakutaase kyovola baba mu government ebanoonyerezaako abantu ne bagamba government teyambye nga sinti atulugunyizibwa emirimu gye yasayiningira kati bwe baba bakureleasinga either government ye buying off endagaano eyo oba gw'ogisasulira nodda oli ku Salt Radio kati ekibuzo kiri nti sente family ina sente zinagula endagaano eyo kuba omuzungu wasooka eri yalya omuddugavu wano n'alya endagaano gigula katugereze ku basambi b'omupiira bw'aba ali mu club nga contract ye tennaggwako ttiimu emugula egula n'ebbanga ly'abadde alina okuba mu club eyo kati naawe bw'okigenda obeera kati kyovola we mulaajanira gavumenti eyina otuula n'ekitongole ekyebweru ne bayogera ne family endagaano ne bagisasula ne bakola kye bayita okuliyirira kati okuliyirira si gwasalawo sente mmeka eyakutwala gy'okolera be basalawo ne bagamba twagala compensation mutuwa buwumbi 2 obwa Uganda owedde ng'oli sure government kati ekizibu bunafu gw'emirimu oba togisobola bunafu bwo kati government enoonya sente za ddagala then eriyirira obunafu bwo oli ku Salt Radio bannaffe abamalayika Institute bagamba nti ebyo nabyo bisobola okuba nga tebikutuukako agala obulamu n'obutangaale baga nti genda bamalayika bajja kulongooseza obulamu bajja kuyigiriza amasomo mangi ge basomesa ate nno bonaaba bamaze okugayiga bagatteko ebbaluwa bazikuwe okakasa ensi nti ebintu by'okola obikuguka n'ebbaluwa zaabyo obirina balina certificate ne diploma mu fashion and design cosmetology hotel management ne catering basangibwa mu Makerere ku Ham Towers mwaliro gwakuna songa ne Kamucha ku Old Killer Road webali okulirana akatale ke Kamucha bakugamba jangu wandise kati ku malayika osome okumanya bisingawo bakubireko ku 0758 132 232 0758 132 232 oba 0776 132 232 ya Malaika Institute. We teach people how to work. Singa Susan omuntu akugamba nti njagala genda bwe sobola okumu advising sobola mu advising kubanga ekisookera ddala ebweru oyagala kola yoki kyotasobola kukolera wano
Essente zitekebwamu ng'ogenda okugula omulimu. Waliwo omwami omu gwe nayogerako naye nangamba waliwo agency yamusaba $955 awo bwezityo. Awo overdose zibanga obukadde 3.5 katubaliraawo. Bwe bubanga bukadde 3.5 bwe bwali bwetaagisibwa yafuna omulimu ogwa drive ebweru. Okugula omulimu. Bakusabye ssente ezo amazima buli kitongole wano kisasula okuwa abantu emirimu ebweru. Bali abaagala abakozi babasasula. Zino zaabwe zakulirako wano. Zino zaabwe za Uganda. Ebibawoza bagenda connecting aberi babasasula tebabasasula. Bali be banoonya omuntu anoonya omukozi yasasula. Bw'oba onoonya osigala osasula mu kunoonyeza. Bw'oba onoonya ennyumba osasula bulooka. Kati ezo sente ziba za kitongole ebintu ebimu okulaninga nga bono gamba bakuyambye ne baconnecting ofuna emirimu n'okugobera ku mpapulazo. Okugobera ku mpapulazo kye kino ekitongole ekiri licensed mu Uganda okutwala abantu ebweru okufuna visa kyangu kubanga kimanyiddwa ne embassy okusaba batwalayo mannya n'empapula ezivudde ebweru ezigamba bano bagenda kukola. So visa ey'okukola bagifuna kubanga bali registered okutwala abantu ebweru. Kati sente zo zibasooka okujjako. Zibakujjako bayinza zikosawo mu kufuna visa. Yes. Naye size nnyingi okusinzira zowaddeyo. Kati bw'oba ogenda fuuka drive ebweru nga weetaaga obukadde 3.5 okufuuka ki? Driver. Kati okwata obukadde 3.5 obwewoze oba otunze ekintu. Omusaala gwo gusooka 3.5. Nti nedda. Driver oli sure nti ddala bw'ogenda ovuga bagenda kuwawo okusula bagenda kuwawo okubeera bw'obanga ozikola ezo ssente zibala 3.5 obuweza ddi osasula amabanja then otandika okubanga obulamu bwo obutandika. Olaba otyo obwo 3.5 mu Uganda obukadde 3.5 business nnene. Bw'oba oyagala nnyo okuvuga oba obulaka kadde kamu ogule box empya kye kiba kitegeeza. Naye ng'oli self-employed. Yes. Kitegeeza obukadde 3.5 nziguddewo edduuka nga lya wholesale nga nsubudde cement manya retail cement. Yes. Obukadde 3.5 nziguddewo ekifo nga kitunda nga ndi agent owa buli company etunda emigaati mu Uganda nga nze mbatundira mu kitundu ekyo. Bread shop. Bukadde 3.5 bwe tubala. Bukadde 3.5 busika amazzi ewuwo n'otunda nga amazzi nga buli kidomola kya nusu 3. Toyigenze mu kulebuukana n'abazungu. Bukadde 3.5 busuubula stationary n'otunda nga ebintu by'abaana ababiki abantu abasoma ba office ebyo byonna byonna. Obukadde 3.5. Obukadde 3.5 bukusuubula phone accessories. Ebintu ebigenda ku masimu earphones, chargers, biki byonna ebyo n'obeera nga ozitunda. Bukumala okugula endabirwamu ne mashini esala enviri n'okola saloon. Bulungi nnyo. Obukadde 3.5 busobola okupangisa ekifo ekyebayite ekifo ekyere ekitali mu kintu n'okola washing bay. Weetaaga ki? Kusika mazzi na lupiira n'oyoza emmotoka. Obukadde 3.5 oyagala genda kubeera driver nga risks tozimanyi. Ekiri eri tokimanyi kiriyo. Ekyokubiri oli sure ogenda kubeera driver. N'obukadde 3.5 busiba ku mmotoka enkadde n'ovuga taxi ng'oli driver wa n'osasula ebbanja. Obukadde 3.5 busuubula mu Kampala n'otembeeya wadde totembeeza mu Kampala. Eno ebitundu byaffe n'ebyemabbali abantu babignoringa naye nga be bagula ebintu. Ba housewives bangi nnyo abo abakyala abasiiba ewaka bangi nnyo nga beetaaga engoye n'engatto nga tebasobola kugenda mu kibuga nga gwe osobola ozisuubula n'ozitembeeya mu kyebando n'ozitembeeya mu byalo. Ezo nomuvaamu endiboota 5 kuba endiboota ya $7,000. Obukadde 3.5 buyingira essomero ne bubagamba mbadde mbasaba mbasaplaying nga toilet paper. 3.5 bukola emidaala 7 egya chapati nga buli mudaala gukola. 3.5 bukola omudaala gw'amatooke nga kuliko endagala nga kuliko buli kimu. Kati gwe obukuta obuteekamu ejensi oyagala beera driver. Omulamu katono katukomewo tova ku Salt FM. Somewhere inside of us there is a calling. It is a difference between a job and a career, between living in a world and making it a better place. Our calling is unique and it has to be discovered.
Malaika Institute is a vocational training center that helps you to discover yourself by teaching you how to work. Come and let our professional team help you to choose your path with hands-on skills, becoming easily employable. We train in fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Registration is in progress. Call us on 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute. Malaika Institute. We teach people how to work. Ono bwino wa mukwekula bya masonze nga jude bugule okukuyingiza weekend ngoli mumanyi ho kagama kaye byatesiza ne muhozi bitandise okuluma abanene ebyamalwaki Museveni akyusiza kandi ho namusikiza jeno birungi mu kitongole ky'amagye ekikesi lwaki bajeno ba UPDF tebakyebaka sawa yakulya ebyamalwaki entalo zisuuse mu basumba ne bannaddiini ng'omuggalo gwakavaawo ku masinzizo tusiwe ebipya ebizuuse Kamiliyoni ne Judith babire bagenda ebyamalwaki Kamili akoze ekiramu ne babire ne yeetondera gwe yabbako omusajja okugyawo omuggalo laba abapoliisi n'amagye be babadde bagaggawala ulire ebbaala bw'enyoka Kampala Mityana Mubende Mukono Mbale Jinja Luwero n'awalala ebifaananyi by'otalaba ebitiisa ebyabadde ku kutikkira Ssaabasumba Ssemwogerere mu mbuzi z'amazima gakawa ne Erika laba engeri gye batandise okuyingiza ente mu nsi ya sitaani metaverse bibina ebitiisa ku bajulirwa ba Yakuwa Jehovah's Witnesses lwaki yatandikawo eddiini eno baamuziika mu ntaana ya sitaani mu byemizannyo kibalo kya top 4 Arsenal Manchester United Tottenham ne West Ham ani asinga okuba n'emipiira emizito bw'osoma amawulire ne tusome bwino oba tosomye mawulire. Eve and Nico Beauty Shops bannakinku mu kutuusa ebyokwewunda eby'enjawulo eby'abakyala abaami n'abaana okuva Paris, London ko ne America mu bakutuusiriza zi designer perfumes ez'omulembe ebisigo by'ensusu ebyesigika nga kw'otadde n'obuviiri obw'omulembe wamu n'ebyokwekolako ebiri original ddala. Bano balina abakugu mu byokwekolako abasobola okuyamba okulonda ekikusaana. Okwebuuza ku bikwatagana n'ebyo kuba ku 0393 21 75 32 oba 0392 17 73 31 oba bakyalireko ku Garden City omwaliro gw'okubiri Crane Plaza Kisementi ku Acacia Mall okulinana ne KFC oba ku dduuka lyabwe ppya ku Sheraton Kampala Hotel. Eve and Nico Beauty Shops. Wegatta ku Malaika Institute osobole okuba ekyomugaso n'okukolawo ebyenjawulo mu nsi yo. Jangu ofune obukugu mu courses ez'enjawulo z'oganyulwamu. Tulina emisomo gya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Tusangibwa Makerere, Ham Towers, 4th floor oba Kamocha Old Killer Road okuliraana Kamocha Market. Okwewandiisa kugenda maaso. Jangu wewandiise kati kuba ku ssimu 0776 13 22 32. Malaika Institute. We teach people how to. Oh yes, okyali ku Salt FM 107 akamusaziro mu kibuga Kampala. Ndine Susan Makula Nantaba Bujjingo. Ensonga eri mu ddiiro y'ey'okwebuuza ddala abantu baffe abagenda ebweru w'eggwanga oluusi ng'onoonya n'abagaggawaliddeyo ne bakubula. Sikyogera mu mutima mubi. Ng'era ennyumba gy'akomye wano Zimba yeeyo omuntu era akoledde wano gy'azimbye. Emyaka 2 gy'omala nga toli mu Uganda akapolotike waleka nga bakatunda miliyoni 2 ogenda okuddamu okukagula nga ka 10 zonna nga bozze nazo. Twogere ku ssente abaana bano ze bateekamu gye ziva. Ssente abamu bayina abala beewola abala batunda ebyabwe ne basobola okuba nga bagenda. Naye ssente yonna gy'oteekamu ng'esobola okuba capital ya business teri worth kuteekamu. Ng'osobola okukolamu omulimu wano. Ng'osobola okukolamu omulimu wano. Teyina kugenda. Kubanga bw'oteekamu obusatu nga bakusasula kamu kitegeeza myezi 3 okulikavalinga ze wateekamu. Oba wazeewolo bazaalizzo soko ozize wali kati otandika okukola. Kati bw'otandika okukola abamu bali mu working Katonda abamu munanga bawaleddemu omukisa. Nga abamu baatwalibwa ne bagenda. Kati ekizibu ekiriwo kati ennaku zino mu mirimu. Teri kibinga kunoonya mulimu ng'oli desperate. Nga oli mu ohas ekyo kyekyo. Kati buli lw'ogenda ng'oli desperate togenda tunuulira byonna bye bagamba obukwakuliza obulimu. Togenda biraba. Tosobola kusalawo na bwongo obwo ku kyogenda okukola. Era ebibuuzo tojja buuza bingi ate era bw'onoobuuza ebingi waliwo abajagala emirimu gwe bajja kkuta. Kituufu. Kati abantu bano ssente bwe zibanga osobola otteekamu n'ogenda
lulinga emirimu gyalingayo kituufu ne kakati gye giri tetujjagaana naye ekizibu ekizze ennaku zino waliwo kye bayita human trafficking okutunda abantu ate abamu anti kati kiri official bye bitongole ebiwandiisiddwa mu ministry ya gender kuno kukukusa kati ekitongole ekiwandiisiddwa mu ministry ya gender kye kitongole ky'osobola verifyinga ng'ogenze ku ministry b'okutimba license tekitegeeza nti bakola mu Uganda kye tulina okukkiriza era tumanye buli kye tulina wano kitongole nga kirina abantu abamala abasobola okusatisfyinga eggwanga Uganda ne balimalayo tetulina labor eyenkanankana banna Uganda ng'eri mu ministry tubasaasire ministry bwe bayina abantu abagenda otambula balambule ddala bitongole kyebiri mu Uganda tebasobola kubanga nabo tebamanyi webiri ekitegeeza basobola kutegeera nga wavuddeyo ayeemulugunya nti ekyo kitongole weekiri tebasobola tebalina capacity eyita nti katugamba olwayo tugenda kuyita mulungujja tulabe oba waliwo ebipande eby'ebitongole waliwo ebitongole ebitatimba kyotegeeza nti abantu bateekawo ebipande nga amateeka tebaliimu nga tebali mu mateeka wangi era gavumenti ebitegeera wavuddeyo ayeemulugunya waba tewaliwo kwemulugunya tebasobola tegeera kubanga tebalina kimala era tebali kifuna tetunafuna system ey'abantu ng'omuntu asobola okugamba nti oba LC ng'asobola otuuka n'agamba n'ekino ekitongole ekizze wano mumpe layisinsi yammwe bwe mugimuwa kangende verifying eyo system tenabeerawo mu Uganda tetunafuna bantu ng'asobola okugoba ekitongole mu kitundu era bw'akigoba tekitegeeza nti kiweddewo kigenda ewalala omuntu agoba ekitongole tekiriyo akabwa tekatandise okuboggolera enjovu tekisoboka era ne bwe kaba kaboggodde nze mmanyi nnyo abaziba emisango bwe basooka okuba n'omukwano ku kyalo n'erosi ne poliisi kati okuverifyinga ekitongole kikakatako ggwe awulidde nti ekitongole ekyo kitwala abantu ebweru kati kye bayita human trafficking kwe kukukusa abantu ne bawo kye bayita human trade kati basobola okukukusa nga bali mu kutunda nga kyamaguzi naye bwe baba bagamba tebakugamba nti tugenda kutunda ekitongole bw'okissa wali yaliyo bantu kinnoomu nti Makula atwala abantu ebweru ekyo nkiwulira nnyo gavumenti terayisensinga muntu okutwala banne ebweru erayisensinga kitongole kati bano bamanyi Makula manyi gundi amanyi okuyisa abantu ne babagamba kati ekizibu ekiriwo nti Uganda era ne gavumenti okusinza ku CID ne Interpol border zaffe ze zaafuuka hotspot ebifo mwe bayisa abantu abo era abasinga babayisaawo nga babagamba mugenda kulaba banganda mu Kenya era ne bakubuulira kati eri gye bakutwala e Kenya waliyo munnaabwe akola deal yemu kati bagamba ogenda kulaba muntu oyo ngenda kulaba Simon era naye abakimanyi wali yajja abalala mugendera ku visa za bulambuzi era bw'osaba visa y'obulambuzi embassy egikuwa ebisaanyizo byonna eno kampuni ono agenda okutunda aba abirina sente zonna ze yeetaaga abazirina baziteeka ku akawunti nti ogenda kulambula eyiyo kati bw'omala okugamba nti ogenda kulambula eri ensi ekuyingizanga mulambuzi omulambuzi bamuwa ebbanga ky'ovola bakuwa visa nga ya myezi 3 bw'otuuka eyo emyezi 3 oba olina okuba ofulumya eggwanga bakweka nyumiza bakweka kati bw'ova kuno n'okukuta ne bakuyisa yonna yonna nsonda za Uganda zonna ze bakuyisizzaako bali engeri gy'ogendamu mu nsi gy'olowooza ogenze kukola bagamba ogenda kukola naye obimanyi biba si byangu kati tulina okutwala ng'omulambuzi tulina okutwala nga student waliwo yankubira essimu nangamba nti ngenda kutwala waliyo conference y'abapasita bakutwalira mu ngeri bwetyo eno ne bakuwandiisa ng'omusumba era ne bakufunira ebbaluwa ey'ekkanisa kubanga omuntu asobola okufuna ebbaluwa ya house of prayer ng'agenze ku NASA kituufu ne siginica ya musumba ne bagifuna kituufu ne bagikuwa ndeetuuka wano tetuyina system verifying amabaluwa
n'amakanisa ekkanisa basobola nti gavumenti okeyeeyo naye ebbaluwa ddala Musumba Bujjingo yagisayininzeeko kati embassy egirecevinga bwefu erina ne stamp kati webamala okuwa visa ogenze ebweru kati abakututte be bamanyi kye bakututte okukola kyovola babamu bwe batuukayo ng'agamba kati bamwe basanembwa kubanga bo gwe mulimu ogwakutwaza gwe wali togumanyi tokyalina lukusa abalala babatundanga bamalaaya kati bamalaaya babatunda batya bwe bakutuusa ebweru waliyo ebitongole mu nsi nga byo balina ne wooteri balina n'ebizimbe nga bonoozimba essomero ng'ekifo ekyo kyakwetundiramu nga bwe bakutwala obeera mu makaago togafuluma mulimu ebisenge omusajja agula malaaya teyeetaaga mutwala wuwe ajja mu wooteri eyo nga malaaya ali mu kasenge ako omusajja n'ayingira ne yeegatta n'omukazi n'afuluma ekikomera n'agenda omusajja gwe ng'oli omwo kyovula pasipooti yo tosigala nayo bw'oyagala okudduka mu nsi gy'oyagala okuddukiramu siiyo bakwatanga babayita batya ba illegal immigrants wayingidde otya mu ggwanga lino weeyingiza mu nsi poliisi bwekwata ekuggaliranga ali mu ggwanga mu bukyamu kati kyovulaba tebasobola kudduka talina ssimu era bano abavayo ne bagamba nti ndi wano ye muntu abaddeyo ebbanga ne bamwesiga ne batandika okugamba naye naaludde wano naffe tayinza kubanga ayagala kudduka ne bakuwa essimu okay oli ku Salt FM Malaika Institute tutambula nabo era nga bakugamba nti gwayagala ebiseera bye by'omu maaso bibere bitangaavu ddala weegatte ku Malaika Institute ntegeeza nno omuzadde ng'olina omwana yatula P7 senior 4 senior 6 oba yali mu senior yakubiri enfizi ne zikomaawo ne zigaana n'afuna bimusumbuwa asobola okuddayo n'asoma ebiseera by'omukwano ne bitangaala Malaika Institute bajja kuyigiriza omwana wo design and fashion bajja kumuyigiriza cosmetology bajja kumuyigiriza hotel management and catering basangwa Makerere ku Ham Towers mwaliro gwakuna ne Kamucha ku Old Kira Road okulira n'akatale ke Kamucha bakuyita njanguwe wandiise kati okumanya ebisingawo bakubire ku 0758 132 232 0758 132 232 oba 0776 132 232 ye Malaika Institute we teach people how to work bannaffe aba farm up chicks bakutegeeza nti ekyama ekiri mu kulunda enkoko ate kyo kiyitirivu bw'atannaba kulunda nkoko tebamanyi kikyoliko farm up chicks baga nti lunda ogaggawale baguza obukoko obuto obulunaku olumu naye nga bamaze okubugema obukoko buno tebugenda kulwala tebugenda kusumbuwa bugenda kukula ate bukubiikira amajinga manene nga malungi ga mutindo gwa kika kya waggulu nnyo bali kugamba nti obukoko buno osobola okubufuna mu bungi oba mu butono ku bbeeyi eya wansi ddala Farm Up Chicks yola buyozi basinganibwa bugoloobi hardware city mu industrial area bakubireko ku 0709 852 6 0709 852 6 oba 0765 355 211 0765 355 211 Farm Up Chicks kulw'omukisa gw'okulunda n'ogaggawala ne weeyagalira mu nsi eno wamma gwe naawe n'otufaanana abazirina Eve and Nico batuusa byakwewunda eby'enjawulo nga biri original byabakyala byabaami byabaana nkugamba mukwano gwange omusajja ntogwa mu kizigo kya mukyala wo ojja kulabika bubi nnyo so naawe omukyala teweekuba pawuda wa mwana ebintu ebyo byanjawulo bw'owenga okubitegeera n'obitegeera otya genda mu Eve and Nico bakuwa ekyokwewunda ekikyo nga kikyo basooka ne bakwekennenya olususu lwo abasawo ne bagamba nti aka kana kazigo badde okaagala naye tekajja kukolera kozesa kano nkugambye aba Eva Nico babireeta okuva e London okuva mu America nobireeta nga bibyo balina obuviiri obutakunyuuka bannanga bakyala mukyameeko mu Eva Nico kikole nga atagenderedde okyame mu Eva Nico enjawulo ojja kugiraba basangibwa ludda wa
Makisange ku Garden City, Mwaliro gwa kubiri ku Green Plaza Cement webali, genda kwa Kasha Mall, kulina KFC, Sheraton Hotel mu kibuga Kampala webali, bakubireko ku 0393 217 532 0393 217 oba 0392 177 331 0392 177 331 ye Eve and Nico kulwokulabika obulungi. Dakiika tusigazza ziri nnya zokka. Susan, okugenda ebweru ng'olinga ayagala okukunnemesa. Si kulemesa. Wali ebitongole bitwala abantu naye waliwo kye tutalina kubuusa maaso kye bayita human trafficking ekigenda okukusa abantu ekigenda mu maaso nti okutwaliddwa ebweru nga gomanyi ogenze kukola naye kasita visa yeebanga teraga kyogenda kukola nti kukola wandibanga osobola okubanga oli omu kwabo abagenda okuba ba victim. Lwaki baba mu visa ey'okukola working visa kitegeeza eri ogenda kukolerayo mu bubba mu bumenyi bw'amateeka era singa okwatibwa wandifuna obuzibu kubanga omuntu agenda okulambula bamuwa visa ey'aba tourists, agenda okukola bamuwa y'abakozi, agenda okusoma agenda kuyakusoma. Kino abantu alaba kingamba oba bo basobola okukikola nga n'okukitegeera sikitegedde. Kati gw'olina okubanga weegendereza. Bayibuli etugamba okubeera watchful. Tugula amaaso. Tobeera desperate nnyo nti weewaddeyo wenna. Weewaddeyo wonna. Waliwo ebintu ng'ebimu tebijja kuyamba kasita ogeza n'ofa. Bazadde bo bajja koowa. Bajja kogenda ku bitongolo ogenda ku poliisi ate mwegendeza abantu bana balina ssente balina amaanyi. They have power. They can do anything. Waliwo omuntu omu gwe mmanyi muzi wa misango wano mu Uganda. Ebintu ebimu byasooka okukolera ddala. Ye muntu asobola n'okuzimbira police uniport. N'agikwana. N'omusanga ku poliisi wanywa caayi. N'omusanga ku poliisi nga wanywa caayi abaana b'abasirikale alondamu 5 baweerera okutuuka okuddayo ku ssomero baawa ku ssente nagayikwata ye mutwala anaawo. Oyo gw'ogenda oloopa. Okay. Kubanga abantu bano abakutwala ekibuzo kiri nti ogenda kukola ki. Kati waliwo abatwalibwa bwe batyo. Ne wabaawo abatwalibwa ng'akutwala ekimugaggawazza bitundu by'abantu bya munda by'olina. Tutandikirawo enkya. Mukama kuume. Byowulidde katukkirize nti obitegedde kati koona obiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde. Tambula n'okumanya tunaatandikiraawo.